Ebigezo by'abayizi abaatuula ekibiina ekyomusanvu omwaka oguwedde bifulumiziddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo by'obuyisiraamu ki Uganda Quran Schools Association Examinations Board. Eby'omwaka 2024 kirisigala mu likodi. Ssaabawandiisi wa Uganda Quran Schools Association Dr. Aruna Jempa ategeezezza ng'abawala bwe basinze bannaabwe abalenzi. Era nga wabaddewo okubeera nti waliwo okukola obulungi okusingako ku mwaka ogwaggwa, era omwaka guno abaana abawala bakoze bulungi nnyo okusinga abalenzi. Ono kyokka agamba olulimi Oluwalabu abayizi tebaalukoze bulungi nga kiva ku basomesa butaagazisa bayizi kwogera Luwalabu nga bwe guli ku nnimi endala. Olulimi Oluwalabu lukyalina ekizibu nti abasomesa baffe abasomesa Oluwalabu batono. Dr. Yahaya Rashid Semuddu, ambasada wa Uganda e Sudaani, asabye abasomesa n'abazadde okwagazisa abaana okusoma eddiini nga kyakuyambako okukyusa engeri abalala gye balabamu eddiini. Twewale ensomesa ey'okuteeka mu baana omuliro, oyo mukafiiri, oyo ki anaawangala naani? Nga ne mu nsi mbagambye ez'amawanga nga bonna basiraamu ojja kusanga nga banyigiriza ensomesa y'obusiraamu. Sheikh Yahaya Lukwago nga ye ssentebe wa boodi ekola ku bigezo bino aweze nga bwe batagenda kuttira ku liiso kubakoppa ebigezo era nga waliwo ebigezo ebimu ebikwatiddwa. Tetwagala kusomesa baana mujarrad kusomesa oba kweraga bulazi nti twayise nga naye abaana tebasomye. Ekigendererwa kyaffe kuyigiriza abaana baffe busiraamu bwabwe. Abayizi 1,179 bayitidde mu ddaala lisooka, abayizi 1,684 bayitidde mu ddaala lyakubiri, ng'abayizi 654 bayitidde mu ddaala lyakuna, ate ng'abayizi 420 bagudde. Weesiimye omwana wo ng'afulumidde mu kitabo Dokita abayizi bafulumizza. Omuyizi Namirembe Hatima okuva ku Zayi Nasarandi Primary yasinze mu Wakiso n'addirirwa Tisha Taisharani okuva ku Madina Junior. Angiriddwa aba Medina Junior Islamic Junior School Nsanje Katerege okubeera nga tubadde ab'omu kifo ekyokubiri mu Uganda yonna. Abo abayise ebigezo bino baliko bye boogedde. Nga bwe twabasuubiza nti buli mwaka at least tusembula ntutuukako mu maaso. Omwaka oguwedde twali ba 10 mu ggwanga lyonna ne tubategeeza nti guno tujja beera mu bataano abasooka. Adda bakulu basomedde mu regions naye ffe tulina aba best candidates babiri mu ggwanga lyonna teri ssomero likifunye kitegeeza nti Abdusalamu yesinze mu ggwanga. Alhamdulillah natuza abaana 10 n'omu abaana 10 bayisidde mu first grade, omwana omu yayitidde mu second grade. Nebaza Allah wekitiibwa jalla waala atusobosezza insha Allah ne guno tusubire kikuba. Ng'era namanejinze okufuna obutaano eyo first grade ennungi era nenebaza ne bashekhe baffe amaanyi ge baateekamu. Alhamdulillah, takbir, Allahu akbar. Essomo ly'okukwata Qur'ani lye lyasinze okukolebwa ne kuddako ery'ebyafaayo ng'erisembyeyo lye ly'olulimi Oluwalabu. Abadan idha salla